Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno ekitongole ekikola ku kuyingira n'okufuluma kw'abantu mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ki Directorate of Citizenship and Immigration Control kyakola ekikwekweto ku bagwira abayingira mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka abasoba mu 200 ne bakwatibwa. Wana mu Kampala abagwira 169 be bakwatibwa mu bitundu by'e Bukoto mu gombola y'e Nakawa nga bano basangibwa baliko ennyumba gye bali bapangisa nga gye beebaka mu kirindi so nga tebalina wadde ekiboogerako. Singa obungi ba Pakistan ne tubeeramu n'Abayindi, tulinamu n'aba Bangladeshi, tulinamu n'abava e Ghana, Myanmar, tulinamu ba Ethiopia, tulinamu abava e Sri Lanka, tulinamu abava e Cambodia, Malaysia, Nepal, Indonesia ne Thailand. Okusinziira ku minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga bano be bamu ku bali beenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ng'amangu okufiira abantu nga bayita ku masimu nga babasuubiza emirimu emitala w'amayanja. Bakubira abantu amasimu nga babalimbalimba emirimu. Abantu bano bwe mulaba abakubira Abannayuganda nga babalimba yogerako n'ono ali India nga bawoono kumbe ali wano e Bukoto. Oyogera n'omuntu ali Bukoto naye ng'ayogera ne accent ey'Ebuyindi n'oyogera n'olowooza nti bakwata omulimu Buyindi. Yogerako n'ono ava Pakistan naye kumbe ali wano e Bukoto. Kati oluvannyuma lw'okubasunsulamu bano batandise okutikkibwa okuzzibwa ku mawanga gye baava kyokka olw'obungi bwabwe batwaliddwa mu bibinja okutuusa lwe banaggwaawo. These have been processed, they have been investigated and have been found to have breached the immigration laws of Uganda. So as a result, we have taken them through the due process and we are having them removed from the country. Yesterday we took the first batch, which was 23. This morning we have taken the second batch, which is 18. And later on today we are going to take more. And also tomorrow. The challenge we have is that most of the flights are full. And that's why we cannot take them in mass at the same time. Robert Kato amyuka kamisona mu ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga atubulidde nti bano basimbiddwa mu kkooti era ne bawa engassi ng'amateeka ga Uganda bwe galambika. Had to pay a fine of $400 and the money has been paid directly to URA. Now the process that is on is that they have all provided air tickets and are being removed to their home countries. The total number of people we had apprehended was 169. Of those, 28 were ladies and 141 were males. Kata agamba nti waliwo abagwira abayingira ku visa y'obugenyi kyokka ne batandika okukola emirimu egy'enjawulo okulina obulimu obutonotono obukolebwa bannayuganda kale nga nabo batandise okubakuumirako amaaso. If we find you working, then you are misusing that visitor's visa. A visitor's visa allows you to come and visit, to tour the country, but not engage in work. If you are to engage in work, then you have to get the relevant facility, which is called a work permit. So once we find you working without a work permit, then you've already breached the immigration laws of Uganda. Okusinziira ku minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ebikwekweto ku bali mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka byakusigala nga bigenda mu maaso.